Rastaman. Naam. Njagala owunzike ensonga eno. Neyanza naye singa obukulu nga inasewe nayogedde kwa amagaali gano. Wegaba gamusigalawo galina kuba gatya oba gaviirewo ddala. Nga we nasoose era ngamba nti kisooka bano they are criminals. Twakkiriziganyizza. Soka kati bwe ziba za kusigalawo kubeerawo Kempe Council okwizira information Bebe Cool tayina gaali. Yensonga lwaki yeyazise yali yeni sikini. Muyambeko. Ye ayina music crew. Nti ayina abayimbi bente omuwandiisi wa Gagamero omukubi wa byuma. Kati naleeta ye gyalowooza eggaali esobola omutuusiza omugusiza akazanyo. Ayinayo Kobula. Kobula mukuumi personal bodyguard owa principal yani. Akirewo. No, live alone Akirewo waliwo n'omulala. No. Edi mutwe tugeze waliwo personal bodyguard wo gwosobola okwefunira. Nene waba wekigaali nga otwala bikino ekigaali kyali enisikini ekyazze. Problem eriwo nti tasobola kufuna abantu bamukiririzaamu yoba atalina. Tata wabana don't confuse us ate kwezera. Ate abatamukiriza kugira ngo bakirizamu batya. Ante ajagala is a corporate era walabe he just hired yapangisiza bupangisa. Awo kitegeza inaba mwagala. Soka nize kyembadde ngamba nti abantu wano tubanga abatereza tukyuse kyali badde ebigaali zifuuke crew oba zifuuke kwega group ezirina focus want to kye tuyise registration. Bana baba wandiisi. Bounty bagita Fangoni Forest. Era luno lukiiko olugiddukanya ne mission vision zekweganga era ekitongole kiwandiisa oba company empandiise. Tumanya n'emirimu gyekola. Second tuba bapanishinga. Kwizira inake yayogeddeko naye nze n'owokusatu njagala tumuteekeko. Kwegabana bakwata alien yaze n'azoganya mu nkuuka. Tugeze banoonye ne parase yagenze walien. Nze njagala tunoonye ne bana abaana abakuba abantu obucupa. Kubogo omuze nze nasooka kugula aba talasira irwe yajja Jamaican guy yajja oyimba e Uganda. Bebe Cool n'alinnya ku stage be basooka obikola. Naye nga biri political. So kati kikiche nti tetunuulira oli kuba kyoyina omumanya Bebe Cool kyamulesizza ekigaali ky'abantu. Ku TikTok bwe tubanga babadde abana bakola vibu Bebe Cool tukulabe ali nsiki tugenda kukuba fe twasibye dengatto. Already gali ya people power foot soldier baaliko nga bawadde vibe. Okay, tegedde. Teyali gali ya foot soldier. Abala bali bawageze. Sifudde eyo nzemba kasabo balaga side ndipo bawagirani. Principal. So kati abawagizi kali tuti abawagizi baabwe bo bali balangiridde nti tebalabayo alien skin tebalayo nani nenga sibe ne Bebe Cool nenga sifudde era sifudde nga sibe bategesi. Kati noli olwokucha naye naleeta ekigaali kye yajje wa Fangoni oba tukwatagana. Kitegeeza kinti tutandike ku diffusingira ku bano bennyini abatandika okuleeta embeera y'okukasuka obuki. Byonna ebisigade binaaterera obucupa bwe bugwawo buli kimu kinaaterera. Bwe kina kuba kati osobola kujja muyimbi ate na kigaali ku stage mu kikubwa abantu. Kuba teyagenda mukuba kacupa. Bwe tumala okujjamu abo bonna abakola effujjo tutandike kubakuba obucupa abajja n'ebigaali nga bbala mu minisita bwe yagambye omuyimbi bw'aba alina ekigaali tetuddamu muyito tumwesonyiwe. Okusaanyawo obulimba bw'abano teriiyo gaali yonna NRM tesupportinga alien skin byakola oba palaso ate n'ekirungi si baffe alien skin wampuuga netwamula mu State House. But State House yabana Uganda nabano bagendayo bakweche enjawulo nti alien skin asologera mu kamera era bana abantu yajjako akakofiira n'ayingira State House kubanga State House y'abantu bonna okiwulira so teriyo muntu akulira gaali kyajagala obuuza webanga State House y'abantu bonna lwaki ajjako akakofiira anti ayagala bamulabe ayagala jje wano agende Museveni mubi gyagenda si walungi era waliyo emirembe fe tufaananyiza n'ogandi State House yeggulu ly'okunsi wano mu Uganda naye bano olwokuba bajja okuddisa abantu nti bafunireko obululu bw'abakansala bw'aba ayingira State House mwana ataka akantu akajja ate balina na bubiri kati alina akanupu n'akayero bw'aba agenda eri ateekako aka Museveni n'ayingira n'amala otikkula n'akola ki so njagala okusaanyaawo teriyo gavumenti tewagira gaali yonna era tugenda kubakwata neyanzizza oyinayo n'akayero. Nze njagala kugamba muganda ekyo bamusaasira Mukama Katonda ono we yali agoba sitaani mu ggulu teyamugobesa kintu kirala kyonna gaali malala gegamugobya mu ggulu bamugamba vunnama n'agaana naye nga ne gwagaana okuvunnamira manyi yamutonda muganda wange komya amalala si gwasose mu gavumenti oyinza kusinga batumwine ate tali mu gavumenti
anti nakugamba wanakagamba gali mu government ndi mukisima okay ne yanzi yanti omwana wattiddwa mu ngeri etamanyiddwa nvumirirwa ebikola bino naye okusingira ddala omusango gusa ku state ku government police kuba bebavunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga olwaleero musibe yava n'amalala g'e Dubai eyo atali si papa yesi papa yennyini ne mumuwa support ne sente ogambye lidawa olwaleero musibe kakana katono olwaleero musibe naye yalabibwa nako ng'alumba abakulembeze n'ekitebi kya no era abantu abakosebwa baali bangi gwe musango muvunaana ati aliriddawa ataayayo bamusibe nakati ataayayo kusinzira ku musango gwe yazza gwe mumuvunaana bamusibira obutakkaanya wakati no the problem is bwe tuba tuli ku TV ngeno oba fake media twetaaga okubeera realistic bwe tuba twakugonjola nsonga tobe kujangano kutula kunyumya munyumya ekituufu kiri nti abantu bana bakola efujja abamu government tejja bakwata mpaka olwokuba nti ekyalina byagala bakozesa interest zaayo kati ono ayogera ku sipapa omuntu eyalina n'emmundu eya government najja n'akuba n'amasasi olwaleero ali mu kkomera lwa busibe lwa bubbi kyokka ate nga n'obubbi bamuteekako it was just kumuconnectinga nti tededda sinabyagamba nti yabba iphone just waliwo omuzanyo gwa ssente gwe yabba kubanga abadde mubbirukule amudroba nga gavumenti emanyi nti oyabba naye bwabba lwaliro n'atatuusa munyago nebaga akabamuteeka eruzira ono kagama bemanyi ninamu katono okugiri ono omusajja waabwe kitatta yalina ganga wano ng'emanyiddwa ensi yonna bodaboda tweteteni anti bamusiba ku ki ng'amaze okutema abantu n'okubalumya kitegeeza gavumenti ekukozesa nekuba abaana n'akola ki n'avandalize nga buli kimu nabba abantu ne bamala ne bamukwata ne bamala ne bamuta naye nga byakoze ebikolobera bikoze Fake Media njagatandika na Rasta Tibago mwe ababeera n'amagaali eggaali ya mugaso ki era eggaali kyeki naye anza fiiki naye eggaali kyeki eggaali be bagoberezi the other way round njakuga nti buli omu gw'owulira nti wakabi mu nsi muno yayina eggaali ye oba alina eggaali tuze ne Museveni alina ekigaali kye be b'amagye be Nabbi Muhammad yayina naye ekigaali kye njagala tudde ku ggaali y'abayaayi kati nsooka kuddamu kiri kyobuuza nti eggaali kye kiri nkitegedde then bwe tuva tugenda kujja wano mu kyaffe tugambe mu bayimbi baffe kyenaliuza eggaali zino za mugaso kinze kyenaliuza kituyinza okulowoozaako of which zatandika zitya twalowooza mbu oba oli awo o kye bayita kuru ono ga music kuru kwega kisinziiro li bwa pronouncing naye kitegeerekeka Lion Island kuru Gagamero ekintu ekyo gye kyali era gye kyali kirina okuva nti ebintu bino beegomba nti twegomba Firebase oba twegomba Lion Island bino byalinga mu kuru ng'omusajja ali gye sitalinga ekibiina kye either a limited company oba non-government organization oba CB unaagiri gye sitalinga bw'amala gisitalinga n'abanga mu registration mulimu ne ba member nga yeggaali bebo abagoberezi waliwe twogedde nti mu mateeka abagoberezi we eggaaliyo so nga ne gavumenti ekkiriza abagoberezi babeerawo nti mu mateeka why these are my members era nga bakujja kutuma Firebase nga Bobi Wine ye president oba chairman waayo as a limited company oba CEO nga ayina deputy we ayina manager we director kweganga ayina eriyo group of people kyetuyise kuru kuberi organized ate ina mission eyabeeranga mu talent promotion you remember ne kam million bwe yali however ebyenfuna byatuuka nga kizibu nnyoze kulwange kuba naliko mu Firebase somewhere emabega keeyo kyatukwesera nga teriyo muyimbi asobola kuyimba ku ishole mu miliyoni 2 n'akwata ate ssente ezo n'azitematema n'azigabira abaana kitegeeza nti kyatukwesera nga teri asobola sustaining abaana bano mu mbeera yaga nti bakozi bange kamba sasule
ebyo bye bimu ku byavaamu embeera ganzi mwana omugatte gukyamala. Remember ojukira Firebase engeri gye yayulikamu aba embeera yaliwo. Tisente zino zajjanga project emu bwejja tugeze n'okuba oluyimba tugeze n'ogamba nti mwekuume neba project tugeze lifeguard nekusasula ezo sente zo ndala kwaba wengeri gye okusinzira ku mateeka terms and conditions ze mwakola mu kibina mba engabana ebeerayo munda ne twogera ku muntu tugeze ngali ni skini oba Fiki Gaza najja ku stage okuyimba nga bamuyise mu nkukoza bayinza muwa sente mmeka obuka tegedde zagenda okukwata era asasuleko n'abaana abo kati kituuka ekiseera nga abaana abo they are uncontrollable takyasobola kubafuga. Kyenjagala okutunuulira kiki ono kongamba tasobola kubafuga naye abakulembera emabegako wano twamulabye nga alumbye ekitebe kya nno very good. So njagala tunuulire gaali eno mugiteekawo okulumya abantu kyekiri mu mateeka kyensoose nti yasooka kuba kuru nga eyina mission njagala tudde ku magaali neziva mu kuru nezijja zifuka group njagala tudde ku magaali agaliwo gano ge bagaa nti eggaali yayiseewaawo nga terina gwerese wavu then kati to make it short or to make it brief kagambe nti bano they are criminals kankyogere bano bazzi ba misango gano si magaali size ziri eggaali zembadde nkunnyonnyola gye zaava ne zituuka okuva mu kuru group ne zifuuka ganga kati zino ganga exactly era kyegeta ne bwe mbanze mbakulembera for instance nze nyizo gamba batuyite kololo oba batuyite ekyaddondo bwe nkulembera abaana bano nkukakasa mbamba aleese nga balina mu group naye nkukakasa tewasobola bula kamunyezi luma ku kkubo okwo ziruma kitegeeza ki kwe zigenda zibojja bagenda nga bakola ebyabwe oba otegedde ng'ate sinze mbakola ki mbakoma. You remember incident yatuukawo abana abanupu baali bagende actually mutuwaze bagenda was a principal bafutu soja yabalagira ati muzoganye oba okategedde timugiramu abalina interests zaabwe abo bazoganya kyegga nti ne bana abali eggaali yavamu eri gye tubadde twogerako nti sekuru oba organized group gye tumanyi erina ne bammemba baayo ne yekyamaani kiza n'akola omusango tulina tutandikira actually kati fe kola yaffe mu ghetto nti bw'ojja ku ofiisi yange oli mu ghetto yange ya Nassau Municipal Ghetto Team nze mba saagala ojja otuyole ffenna nzijagala onywe ebaaga mu ghetto yo njagala ono kubanga ffe we are organized abaana bakola emirimu kati ekyo kyava mu eyo Firebase enkadde Liona Island enkadde oba Gagamero ne kijja mu bigaali nti oluusi mujja ne mutwala ku headquarter awo nga n'abamu sibategeera nze sibamanyi naye just kigaali ekyembadde nkwagalamu ngenda kukomawo ewuwo nga tunoonya solution kangende wa honorable Twa lwaki njagadde Rastone asooke nti ye ekintu akimanyi akirimu munda eggaali abantu babapangisa aga tulumbe ne bagenda honorable Twa mwe mwefudisi ebiseera oli okyayagala Dr. Besigye nga tonnaba kudda kwa Nandala Mafaari eggaali yaliweera gena maaso byogedde sijja biddamu nnyo okunumya mutwe naye ekiriwo leero sabonyongere ku ddoboozi bazzi ba misango ba criminals nze ntera kubayita bayaayeyaye babibbi kyekigambo kye ntera okukozesa naye abantu abo pulojekiti okuviira ddala mu state ne gavumenti gwakiwulira leero oyinza obutakitegeererawo naye ekintu ekyo kipange okuva emabega basaawo abantu bakyetwala nga gwolowooza balina abakulembera naye ng'emabega waabwe waliyo omuntu ali waggulu gw'oyinza ogaa nti ali waggulu w'amateeka nga poliisi tesobola kukwata abantu abo nga si abawadde order. Mu njogera ennyangu bino ebikolebwa siteeti ebimanyi era ebikola butereevu kwonoona nsi yaffe Uganda. Waliwo ensi ze nsobola okugaba wano nga 3 abamenyi b'amateeka baatuuka ne bawamba ne gavumenti oluvannyuma lwa gavumenti okubakozesa ne batuuka ne bagiyinga amaanyi. Naye enkola eno beena egenda mu maaso abantu abeefaananyirizaako abakozi b'ebikolobero nga tubayita ab'eggaali abantu abo sobi yali abayina naye ate kikwewuunyisa nga abakungu mu gavumenti babapangisa ne babakolera emirimu gye baagala okutookera. Ozino sobi bamusanga eri ng'akuuma ttaka lya muntu ate nga era munene. Abantu abo
muganda waffe wano ebwayise bo bennyini gwe batta yali abayina Zebra Mando abantu abo abayimbi abanene abasatu abeeyita ba top 3 Bobi Wine, Chameleone ne Bebe Cool. Nze mbogedde. Bazze babeera nabo. Naye ekyenjawulo nti Bobi Wine, Bebe Cool ne Chameleone bo baali mu lutalo lwa kuyimba na layini eyo buli omu kulwanira mawulire kusigalawo. Kati bano bavudde ku mulamu ogwo. Bagenda kujja n'ebiso n'obusaale batandika okufumita abantu abatalina musango. Ekinaddirira kwe kuwulira nti ganga y'ejingi yafunye emmundu bafuuse bayeekera. Naye ng'ekyo tekikolebwa bantu abo bennyini abakulembera eggaali, kikolebwa state. Era olunaku state lweneegamba nti ebamaze bajja kukwatibwa. Naye kano nkamanyi nti kebagenda okukola okufundikira bagenda tuuka ekiseera okwagala okunafuya n'okutiisa abantu kuba ekigendero kya General Museveni kutiisa abantu. Agenda fundikira nga abakuba masasi mu mbeera etali nnyangu. Abasange wabasanze tugeze bwayiso bakawempe bakube eggaali emu amasasi wagwa emirambo nga 15. Naye gwe teeberezaamu maama ali mu kyalo eyo eyazaala omwana we oba taata okuwulira nti omwana we attiddwa mu ngeri etamanyiddwa. Nvumirirwa ebikolwa bino naye okusingira ddala omusango gusa ku state, ku government, police kuba be bavunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga ababirese bitabaana. Juma mwe abalina ba foot soldiers abantu bano ndooza by the way nagamba mu gaali zendabye yemu ku gaali eri organized era yemu ku jensobola olaba nga njalaba omukulembeze nga ababuuza buli omwayo enamba eweri nga ndaba kiri bit organized. Kyenjagala omanya eggaali banabafuzi mubazikozesa mu abamu kubasinga okulayo abantu bagenda kufa lw'amagaali gano gaveewo tufune maje nga ge gakuuma bannabyabufuzi oba abantu abavunaanyizibwa. Mwami Fiiki neyanzeege okusooka nno ddala nsabonyongere ku ddoboozi okusookera ddala nze nkwatibwa eggwanga lino ekisa. Omuyimbi ng'akyayimba ebitegeerekeka gwe bayita Ronald Mayinji alina akayimba ke yagamba nti bwe ntunuulira abato nkaaba empisa ez'omu bantu ennungi balizijjawa. Bw'akoppeeza maama we ayiga bw'akyaŋŋanya abasajja, bw'akoppeeza taata we ayiga obwenzi n'ettamiiro, bw'akoppa abakulembeze ayiga kulimba na kulya nguzi. Nsookera ddala okwebaza pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki ngamba bwe ntyo? Yayinako eggaali bwe zityo naye bwe yayingira mu muzannyo gw'ebyobufuzi ekituufu ya organizing eggaali ye era abaana baafuuka ebintu eby'enjawulo. Wali nga tannafuuka yali teri organized nga muganda wange Lasta bwakyogedde nti baayina cruise nga ziri organized. Naye Bobi Wine bweyingira mu byobufuzi he further organized them more better than before. Era abaana abaali mu ggaali ezo wobatunuulira firebase yonna obalaba bonna bali organized. Kyovula Mick Wine ayina akayimba ke yavuddeyo n'ayimbira oyo mulenzi alien skin namugamba twalina eggaali naye tetwalumyanga banaadamu nakawulidde oba otegeera ekintu ekyo. Kyova olaba ero no tufalinze ndikata ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ekimufuula omukulembeze ow'enjawulo. Batugamba nti omukulembeze omulungi yoyo amanye ekkubo n'aligendamu ate n'aliraga abalala. Kyenjagala omanya amagaali gano kati for example erya mulinzo bali organized amagaali gano tugenda gakolera ki? Okusookera ddala obuzibu bw'amagaali gano Mwami Museveni akutte empiki y'ebyemizannyo y'ebyobufuzi atandise ogiteeka mu bana abaana. Gamba nnyo nti batugamba amaanyi g'obutamanya mu Africa gasinga amaanyi ga sitaani. Bazannya emizannyo gye batamanyi olw'okuba tebamanyi kye bakola ki kye bazannya. Nti Museveni akozesa empiki ezo nga munnange bwakozesa submission ye nti akozesa abaana abo yalowooza asobola okunafuya Bobi Wine. In the long run ye target gyakola ki gyatunula because Bobi Wine line gye yagiramu yeeyo gye yagiramu
kati Museveni atekawo ekifaananyi kifaanagana bwe kityo ng'akozesa abaana ba alien skin n'amagaali gaabwe kyova olaba yajja n'alumba ekitebe kya NUP bw'oba otunulira ebyafaayo bya Bobi Wine bya alien skin okujja ku map ffe president yatwitinga n'atugala tuwagire alien skin yes netuwagira alien skin nejjula naye omwana oyo omusaasira nnyo nti yeerabidde gye yava tayinza kumanya gy'alaga naye ndooza teyalumba kitebe kya Nuupu kuba singa yalumba yandiyingidde awo yali waliwo sebo yalumba sebo wabweru yali yalumba n'aleeta n'awandikako ebigambo bye ku kitebe ky'ekibiina ensi ebimanyi byeyawandikako neyanzisa ngenda kukomawo Honorable Kwizera eggaali by the way ndowooza mu kyalo akawempe bimu ku byalo by'osinza owangaalira mmwe musinga amagaali ga era emu ku ggaali eyalumbye eggaali endala ndowooza evudde kawempe neyanziza sebo neyanzege ngenda kusooka kwogera ng'omukulembeze ate bwe mmala njogere nga omutuuze kasi twayogera mu dakiika 3 zetulina okusookera ddala njagala okunakuwalirako abantu era kineewuunyisa nti n'obwakabaka bwaffe bwa Buganda tebunaba kuvaayo kuwa statement oba oliawo yakwetonda oba yakunnyonnyola ku kyabaddewo ku bantu abakubiddwa ensambagere emigere ebikonde mu nkuuka ya Ssaabasajja naye bagaye be bakubye ebikonde ndi oli adde akanyuga akacupa bwe bati oyo ng'afuna ekizoke naye yabadde ali mu kulumya naye njagala ombulira akacupa bwe bakakuba kayinza kulumya tulwa textile tekalumya naye kaswaza kakati mu ggwanga lye tutambuliramu mpuliriza katono mu ggwanga nzire ndowooza lye twandibadde tutambuliramu lye ggwanga omuntu bw'akasuka akacupa ku stage polisi nejja nemukwata nemufulumya wabweru ne bamutwala ku polisi n'avunaanibwa lye ggwanga lye ndowooza lye twandibadde tukola ki anti ebbanga lyonna we kibaddewo tetulabyeko polisi bwekwata kubanga temukwata kuba tewali musango ekyokukuba omuntu akacupa teguliwo because nga gwali weeguli bandibadde babakwata naye ekimu ku nsonga lwaki abayimbi abamu badde batyo okgenda mu nkuuka mbeera eyo nti babakuba obucupa anti labayo era n'abamu ku bantu badde beesunze negagamba we bamugambye ajje kale wawuliriza obubaka bwa Ssaabasajja nabuwuliriza kakati enkuuka abantu bali mu okutegeera nti enkuuka Ssaabasajja bwe bategeka ekivulu oba Buganda ne buteeka ekivulu ekyo buli muntu ajja ow'endowooza ye ow'eddembe lye buli kimu ne kibeerawo nga buli muntu ajja asobola okulowooza naye omuntu bw'akasuka akacupa kale katugeze nti akasuka akacupya it is a sign of kikola kyakulaga ffe ba activists oba abalwanirizi b'eddembe bwenzija nenkwata ekipande kyange nenkiwanika oba nenkusanga awantu nenkukasukira akacupa akali empty sayini yakulaga butali bumativu bange gy'oli naye bwe mba nkulumiza mpuliriza katono bwe mba nkulumiza naawe oba n'eddembe lye ly'obwebange okumpa wabira ku polisi okuba polisi yabaddewo naye ewuliriza katono ekikola ekyakoleddwa abavubuka ab'effujjo bakawuula ne bayingira mu bantu abazze okulaba enkuuka kubanga sayidi gye bagenzeko eyo sayidi gyali baga nti etawagira muyimbi ali ku stage ne babakuba ne bababba ne babatulugunya okutuuka kw'obwakabaka wuliriza katono obwakabaka ne buba nga tebulina yadde statement gye bwakoze ku nsonga eyo kikyamu kitegeeza lwaki owagira akanyuza akacupa simuwagira mu submission yange tontegedde buliriza katono nkunyonyolera kale wakiri muddize naawe akacupa oba si ekyo nze ndowooza mu nkola ey'etteeka because fiki kankulage nze bwe nkwata ekipande kyange nenga nti ngenze kwekalakaasa nkuta ekipande kyange ndaga obutabe mativu bwange Anita must resign olw'enguzi gy'alya gwe polisi n'olitayalinga n'okunkwata nontwala ku polisi it is well with me otegedde naye bw'onkuba it is not well with me kubanga oba olinyidde eddembe lyange nze sirina gwe nkubye nkutte ki kipande kyange katono nnyo kankumalirizeyo kino sigamba nti abakubye obucupa si babi neŋŋamba nti bwe baba bakasusa obucupa
security apparatuses weziri waliwo abasirikale abali mu uniform abali mu leya abadde basobola okuidentifyinga abantu abo arrest one by one mutwale ku polisi omuvunaano musango kibaddewo folalo omukubayimbe kati wekibaddewo yenkola y'etteeka kubanga mwendo osinze ebbanga lino yenkola y'etteeka abegasseeko mbadde mumukuba yenkola y'etteeka tuli fenna nti etteeka bwetyo lirina okukola ki etteeka bwetyo lirina okutambula etteeka bwetyo lirina okukola ki okutambula tuli fenna kakati mu mbeera y'etteeka bwe tunagamba nga tutazanye tit for tat ate nga waliwo booleka bo ne bamenyera ddala amateeka kitegeeza deliberatelywandesinga eggaali kuba nze nzikiriza bwe nti nze omu ku batakkiriza nti omuyimbi ne wabawo NRM kale abawagizi baba tebamwagala bwajja ku stage bamubuwingi baleme kuzina ku nnyimba ze zayagala it is fine kuba naye waliyo NRM abali mu nkuka baza okuyimbira katugeze naye ekizibu ekiriwo kyendowooza kyekino nti okubeera awo nga abawagizi abagenda okukuba abantu obucupa n'okubaŋoola naki bwe kiba nga ate bo balina kukubibwa nsambagere na bikonde nakubbibwako byabwe newataba nga ne security weeri you can imagine nga ne polisi weeri kitegeeza eggwanga lino lyerokedde akatyabaga kanzire ku kigambo kye bayita eggaali kamalize nakyo obudde n'obungenze maliriza nakyo dakika zange 3 ozimazeeko anti obwedda interjectinga oyingira mu budde bwa kamalize nakyo dakika emu gikozesa malize naye honorable Kagame tukwaniriza ebikolwa eby'eggaali bino bibaddengawo banange bakyogedde naye eggaali zibaddengawo zabyana bya bufuzi zibaddenga organized Dr. Besigye abaddengawo n'eggaali mutambulirako wabalaba nga baana bapiten balingawo bakafero n'abalala batwaha balingawo naye nga babeera organized nga tebabba abantu olaba eggaali yaffe yabeniptuna foot soldier yaffe abakombate abeera mu leeya n'abalala naffe babeerawo kuwaaki okulaba teri anyakudde kasimu ka muntu akanyakudde yaani netumalira enfainga ne bamukwata naye naalemu n'eggaali simanyi anatubuulira kasitaze kakati ye ina ba SFC kakati ebintu ebyo bibeerawo naye ekigenze kisitula njagala twegendeze tubeere realistic programming ekigenze kisitula embeera eno ey'okujja kwe kuba nti waliwo abantu naddala omuvubuka ono gwe bayita alien skin yalowoozesa nti olw'okubanga state eri mabegawe nti ajja kukola ebikolwa ebyefujjo byonna ebisembayo naaba nga tagenda kwogerwako yadde okukolebwako alien skin n'eggaali ye baakubye abantu mu lubiri Palaso n'eggaali ye ne bagenda ne balumba alien skin ewaka twagala poliisi olwaleero ekwate alien skin n'eggaali ye abaakubye abantu mu lubiri ate poliisi yemwe emale ekwate Palaso n'eggaali ye abalumbye alien skin yenkola ey'amateeka otherwise wanaabeerangawo okuboola nti gundi ye bw'akola ekikyamu tekibeera okke gundi bw'akola lawlessness egenda kweyongera neyanziga mu information nadde njagala omuwa information ku nsonga y'obutuuka abakulembeze balina okutuuka ekiseera bamanye nti bakulembera abantu naye omukulembeze abeera ndabirwamu gye twerabiramu okumanya wawe tukosebwa oba wawe tuddugadde oba wawe tufunye obuvune abakulembeze banaayagalanga be batayagala oba batakkaanya nabo bakuba obucupa bongera kusiga nsigo nkyamu teriiyo mulembe gugenda kubeerawo ng'abantu bonna bawagira omuntu omu era mu nkola ya demokulasiya kiraga bugunjufu fiika okuvaayo n'ovuganya ne sikuwagira olw'ensonga zange naye tekirageeza nti tuli balabe omuntu muleke yeetaayize mu demokulasiya naye leka kuwagira nti atawagira kibiina b'ekitiibwa ajja ku stage mu mukuba obucupa enkola ya kijinga nnyo era ya bunafu bwa kutegeera togwana na kulembeze ng'okyali mu sseera ensonga yeetooze Honorable Kagame sewo tukwebaza okutuuka ekikeerezi waliwo yaŋŋamba nti omukulembeze takeerebwa wabula ye abudde bw'aba bawadde bwebo nsonyiwa abantu bakumanyi sijja kuganya kubooza tuli ku nsonga eri mu ggwanga eraga insecurity mu ggwanga abavubuka abalina eggaali balumbagana beekuba ebiso bakuba n'abantu aba bulijjo gavumenti y'NRM y'emu ku ezo gavumenti gyensoose okulaba ewa abalina amagaali security okiwakanyamu simanyi alina gaali nga alina security ya Uganda era ndowooza ngera kifuna information ena gijja kubwa ani akulira eggaali ng'ate security emuli mabega andi ze nagwenda balina eggaali naye nga yambala ebyambalo by'amagye gaani alien skin banga alien skin abamenya mateeka naye nga temukwata no wajja kwatibwa bwabanga alina eggaali ate alina n'owa military eggaali eti gaali ki
gaali ezababbi oba egaali nga tugaa nti alina emmotoka oga nti alina egaali enzirusi yanjawulo kubanga bebekulu oli waddembe okufuna security oga nti otambulira mu mmotoka yo bakuwa military oba poliisi kasoma ng'osobola omusasula okumulabirira okiwulira naye zino egaali tetulinaayo akulira gaali yonna ekola fujjo nga gavumenti emubaaki egaali zino lwaki gavumenti ezisaanyawo musobodde osaanyawo Somalia ne mubagoba abo mugenze buli muntu koni mwamulwanyisa egaali nezigaana nedda kanzi kakati tewaliwo kitutasobola kusaanyawo kati amagaali mugaagala kati ati egaali tetunaba kitegeera nga gavumenti waliwo ekigenda kijja kitegereka mu maaso mu ntegeera ya gavumenti gaali kize mwogerako ezitabaddeewo kweganga security tezimesoninga nti waliwo kino na kino na kino Honorable Kagame tawulira nkondi waliwo eggaali yayise ku kyalo w'ekiti nga terina kintu kyerese waggulu nga bonerese abantu abakubye nze kyemmanyi era nga 31 waliwo ekibinja ky'abavubuka kya saazigena owera omukaaga nga basazeeko ekazo bypass nga abantu basala kuva Kawaala na kujeno kazo era immediate nibakubirawo security banga security eryala tulina amajje gaffe tulina police n'ebitongole ebirala nibasalako avuka bali bakutemi emiggo nga tewali asala okutawali Kawaala era ne tubayisa bubi nnyo security ne bayisa bubi nnyo ne bagumula ne bagenda era kyobula njalo okwebaza government bemwakwata mwabateekawa era bw'otunuulira omumenyi bw'amateeka ku mulundi guno bantu 10 okwetoloola nga ekibuga kyokka nga bantu 10 bakwatiddwa ate era nga abamu beno bensanze nti abamu baali beekulubeseza ku lubiri awo kukyankalanya abadigize ne security bonna abasinga yabakwatira bali mu 5 naye jakumenyawo sebo information gyogambye waliwo abakulira eggaali ate tubawa security si bwe kiri tulinayo gaali n'emu gye tugamba nti n'eggaali gavumenti yegisupporting oba security no ebyo olw'eddembe Museveni yaleeta nti buli muyimbi oba buli muntu waddembe okufuna abantu abamutambulirako kubanga emabegako eri abayimbi abo beekolangako effujjo mu mastage emabega wa stage babakiyita batya kakati ng'oli waddembe okufuna abantu be abamugaadinga okiwulira naye bwe kibanga kigenda kuvaamu obulabe nga buno bwe twatandisa okulaba tibatandisa okwerumba okwekuba awo security wegenda okuyingiriramu nekibaddewo ebbanga lyonna era kyobulaba ne minisita yayingiddemu balamu n'agamba egaali ezo eba batandisa okulwanagana bo bokka na bokka tujja kubakkiriza era nkutegeeza gavumenti erina obusobozi ezo ze muyita eggaali abamu baziwaana nti z'amaanyi tewali gaali yinza ba y'amaanyi kusinga Museveni tujja kubasaanyaawo waliwo omwami olwaleero Musibe yava n'amalala g'e Dubai eyo atali si papa yesi papa yennyini ne mumuwa support ne sente ogambye olwaleero Musibe kakana katono kakana olwaleero Musibe naye yalabibwa nako ng'alumba abakulembeze n'ekitebi kya no era abantu abakosebwa baali bangi gwe musango muvunaana ati aliriddawa ataayayo bamusibe nakati ataayayo kusinzira ku musango gwe yazza gwe mumuvunaana bamusibira obutakkaanya wakati no the problem is bwe tuba tuli ku TV ngeno oba fake media twetaaga okubeera realistic bwe tuba twakugonjola nsonga tobe kujangano kutula kunyumya munyumya ekituufu kiri nti abantu bana bakola effujja abamu government tejja bakwata mpaka olw'okuba nti ekyalina byagala bakozesa interest zaayo kati ono ayogera ku sipapa omuntu eyalina n'emmundu eya government najja n'akuba n'amasasi olwaleero ali mu kkomera lwa busibe lwa bubbi kyokka ate nga n'obubbi bamuteekako it was just kumuconnectinga nti tededda sinagagamba nti yabba iphone just waliwo omuzanyo gwa ssente gwe yabba kubanga abadde mubbiru kule amudroba nga gavumenti emanyi nti oyabba naye bwabba lwaliro n'atatuusa munyago nebagaka bamuteeke ruzira ono Kagama bemanyi ninamu katono okugiri ono omusajja waabwe kitatta yalina ganga wano ng'emanyiddwa ensi yonna bodaboda twetete anti bamusiba ku ki ng'amaze okutema abantu n'okubalumya kitegeeza gavumenti ekukozesa nekuba abaana n'akola ki n'akola n'avandalize nga buli kimu nabba abantu ne bamala ne bamukwata ne bamala ne bamuta naye nga byakoze ebikolobera bikoze because
achali mintu neyanzege njagala ofunayo omu bonna obidde mulumu Honorable Juma nsaba omuzika ensonga eyo akuddemu ngenda maliriza ne Rasta nze mu kusookera ddala mu dakiika emu ansaasira muganda wange Kagame lwaki batugamba nti osobola okufuulinga abantu ebiseera ebimu naye tusobola kubafuulinga bbanga lyonna ensi eno kibi nnyo okuba n'amalala amalala oba being proud and arrogant you despise people and you reject the truth bye bintu bibiri oba nabyo ne mu Qur'an Mungu yabigamba nti kasoba nabyo nebanga yenkananga kayoke kakalo direct jahannam muliro abantu webogeranga ekintu kati sipapa teri atakimanyi nti yali mubbi yabba era ensonga ya mutwaze eruzira sikulumba kitebe kya NUP nga ina ne mundu ennaku zino waliwo abasibe bebakatanga magala umaru bamuta bamusanga na kachupa ka soda mu nyumba ina mga abadde ategeka bomu bibomu bikolerere mukoko kanti agira bali kyo anti kati kibamusanga bebamusanga nabyo ne bamugamba nti akola ki naye bakeruzira omwaka gumu n'emyezi 6 kati mutulu erifanagana bwe lityo bokera ku machagwe n'ofuulinga abantu nti sipapa ali mukomera ng'ensonga ezamutwaze eruzira size ezirize yakola anti bali bakunganya nedda ebyo kufuulinga abantu akaseera akamu bannayuganda aba 2016 entegeera yaabwe si eya 2021 ne 2021 si eya 2026 nga mpunzika nti tosobola kubuzaabuza abantu kaseera osobola kubabuzaabuza akaseera akamu ne tosobola kubabuzaabuza bbanga lyonna Honorable Kagame oyina eddakiika bbiri tosobola buzaabuza abantu bbanga lyonna yes nga bw'ayogedde mutuufu ne gavumenti abantu baffe bannayuganda abatugoberera nabeera tusobola kubabuzaabuza balaba ekigenda mu maaso era ensonga nti gavumenti yaffe y'enyale buli myaka 5 tukomawo mu bantu nemulonda ne tunoonya akalu ne bannaffe bano ng'era kati bali mu kweteekateeka ekinkereesezza tuli mu kulaba puroguramu za gavumenti wawe zitatuuse kuba tugenda mu kalulu okiwulira kulaba wana emyoga gyatuuka kuba tegyatuuka tubawe PDM yatambula kuba teyatambula sente z'abakyala tuzibawe tole ku ggaali kaakati eggaali zino abannayuganda bakimanyi bulungi gavumenti yaffe y'enyalemu ne security gye tulina terina sapooti ya ggaali yonna terinaayo mukulu yenna wa ggaali gwe wa buyambi tigenda okole kino no kubanga ffe mu wenyalemu tukkiriza nnyo mu discipline nze ndi musajja wenyalemu nali badde ntambula nkola n'effujjo General Muhoozi first son ye commander in chief yali badde akola effujjo nga parkinga ne mukubawo n'akola effujjo ne ffe mwenyalemu tukulembeza discipline wekiwulira era ffe mwenyalemu buli lwokola omusango osibira munda nga bakukwata bwe bakukwata nga weekuusa ku mundu koti maaso tubula kitata bamukwana bamusiba emyaka egyasiba mu 2 waliwo n'abeenyalemu abalala bali mu makomera ogenda ne machini bali munda so njagala okusaanyawo bulimba bw'abano teriiyo gaali yonna enyalemu tesupportinga alien skin byakola oba palaso ate n'ekirungi si baffe alien skin wampuuga netwamula mu state house but state house y'abannayuganda nabano bagendayo bakwenjawulo nti alien skin asobola okugenda mu kamera era abaana abanu oyajjako akakofiira n'ayingira state house kubanga state house y'abantu bonna okiwulira so teriiyo muntu akulira gaali kyenjagala okubuuza webanga state house y'abantu bonna lwaki ajjako akakofiira anti ayagala bamulabe ayagala jje wano agende Museveni tegeeza gyagenda si walungi era waliyo emirembe ffe tufaananyiza n'ogandi state house yeggulu ly'okunsi wano mu Uganda naye bano olwokuba bajja okudiisa abantu nti bafunireko obululu bw'abakansala bw'aba ayingira state house mwana ataka akantu akajja ate balina na bubiri kati alina akanupu n'akayero bw'aba agenda eri ateekako aka Museveni n'ayingira n'amala otikkula n'akola ki so njagala okusaanyawo teriiyo gavumenti tewagira gaali yonna era tugenda kubakwata neyanze oyinayo n'akayero nze njagala kugamba muganda ekyo bamusaasira Mukama Katonda ono we yali agoba sitaani mu ggulu teyamugobesa kintu kirala kyonna gaali malala ge gamugobya mu ggulu bamugamba vunnama n'agaana naye nga ne gwagaana okuvunnamira manyi ye yamutonda muganda wange komya amalala si gwasose mu gavumenti toyinza kusinga batumwine ate tali kujja mu gavumenti
anti nakugamba wanakagamba kali mu government ndi mu mpaka kisima si Okay, naye mpaka si government. obutono Rastaman. Naam. Njagala owunzike ensonga eno. neyanza naye kisinga obukulu nga inaso we Kyenjagala nayogedde kiikino. Amagaali gano we gaba gakusigalawo galina kuba gatya oba gaviirewo ddala. nga we nasosenda ngamba nti kisooka bano they are criminals twakkiriziganyiza soka kati bwe ziba za kusigalawo kubeerawo sansukempe council okwizira information bebekulu tayina gaali yensonga lwaki yeyazise yali yeni sikini Muyambeko. ye ayina music crew nti ayina abayimbi be temuwandiisi wa Gagama era omukubi wa byuma kati n'aleeta ye gyalowooza eggaali esobola omugusiza akazanyo Ayinayo kobula. akobula mukuumi personal bodyguard owa principal yani nabali bakumi Akireewo. no live alone akireewo waliwo n'omulala no ndi mutwe edi mutwe tugeze waliwo personal bodyguard wo gwosobola okwefunira nene wabawo ekigaali nga otwalabye kino ekigaali kyali enisikini ekyazze problem eriwo nti tasobola kufuna abantu bamukiririzaamu yoba atalina tata wabana don't confuse us ate kukwezera ate abatamukiriza kugamba bamukirizaamu batya anti ajagala is a corporate era walabye ya just hired yapangisiza bupangisa awo kitegeza ayina abamwagala. soka nize kyembadde ŋŋamba nti abantu bano tuba nga batereeza tukyuse ekyali badde ebigaali zifuuke crew oba zifuuke kwega group ezirina focus one tuddeyo kye tuyise registration baana babawandiisi nti bagita Fangoni Forest era luno lwe lukiiko olugiddukanya ne mission vision zekwegangayo era ekitongole ekiwandiisa oba kampani empandiise tumanya n'emirimu gyekola second wetuba bapanishinga kwizira inako yayogeddeko naye nze n'owokusatu njagala tumuteekeko kwega bana bakwata alien yazze n'azoganya mu nkuuka tugeze banoonye ne parase yagenze walien nze njagala tunoonye ne bana abaana abakuba abantu obucupa kuba ogwo omuze nze nasooka kugula abatalasirayiro lwe yajja Jamaican guy lwe yajja oyimba e Uganda bebekulu n'alinnya ku stage lwe basooka obikola naye nga biri political so kati kiki nti tetunuulira oli kuba kyolina omumanya bebekulu ekyamulesizza ekigaali ky'abano ku TikTok bwe tuba nga babaddeyo abaana bakola vibu bebekulu etukulabe alinskin tugenda kukuba ffe twasibye edde engatto already gaali ya people power ya foot soldier baaliko nga bawadde vibe okitegedde teyali gaali ya foot soldier abala baali bawagizi sifuddeeyo nze kasabo baalaga side nti bo bawagiraani principal so kati abawagizi kale abawagizi baabwe bo baali balangiridde nti tebalabayo alien skin tebalayo naani ne bebekulu naye nga sifudde era sifudde nga sibe bategesi kati n'oli olw'okutya naye n'aleeta ekigaali kye yajja ewa Fangoni oba tukwatagana kitegeeza kiti tutandike ku diffusingira ku bano bennyini abatandika okuleeta embeera y'okukasuka obuki byonna ebisikade binaaterera obucupa bwe bugwawo buli kimu kinaaterera bwe kuba kati tosobola kujja muyimbi ate nga kigaali ku stage mbu kikubwe abo abantu kuba teyagenda mukuba kacupa bwe tumala okujjamu abo bonna abakola effujjo tutandike kubakuba obucupa abajja n'ebigaali nga bbala mu minisita bwe yagambye omuyimbi bw'aba alina ekigaali tetuddamu muyito tumwesonyiwe talinge n'abantu abo tumanye ebibiina by'abayimbi n'ebigulupu bisigale ebweru olina kyokonyeko njagala kwizera yabakiddamu abadde bagamba okuba abo alienskini bebekulu obucupa kituufu bafuuti soja ekizibu kiriwo ekitikankubulire natandise ndikkirya bulungi nti omuntu bw'ajja mu lubiri mu nkuuka okuyimba nga muwagizi we NRM ayimbe era nze nakugambye nti nabana abaana bakwata obucupa oba bakuba abantu obucupa let them be arrested bamutwale ku poliisi nze kyenabadde mpakanya kyekino kwegamba nti oli wakasuka akacupa nti ate gwe olinamu kubanga to olinamu kuba ngumi olinamu jakusikiriza akamuddemu ekikubi abantu bano obucupa kubeera nti bawagira kyatandika kuva dda nga kikolebwa naye nga no reaction buli omu bigayi yabadde akolanga sho nga amukuba obucupa bwe yajja ewammwe bamwagala okufa terina amukuba ki so kyenjagala okugamba bwe baba nga kituufu ekibakubya kubanga tebawagira nuupu lwaki obukulembeze bwammwe tebuvaayo ne bukondoa emingi ensonga anti kakati leka nkunyonyole ekizibu kiriwo ekiti kankikutegeeze fiiki olwaliro pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu he's been on record era njagalayo omuntu ali wano ku pana ave agambye nti yali agambyeko nti oyo mukuba obucupa tekiriwo ku record naye yali agambye ko balabise nanti okulabisa kyanjawulo okulabisa kwe kuteekawo obukyamu bw'omuntu naye omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti ffe tetukkiriza mu violence naye njagala otegere nti abantu abawagizi ng'abantu
baba n'ebintu ebyayo balina ku mutima. However, ayinza okuba bali affiliated ku NUP tizoke. Naye nze endowooza yange eriemu era ffenna gye tulina otutambulirako. Muno mu ggwanga tulina akatabo akatutambulizaako ye ssemateeka. Ssemateeka agamba ki ku muntu akoseza munne nga amukubye akacupa mukwate mutwale ku poliisi omuvunaane. Naye bonna agamba nti ssemateeka agaanye akuba akacupa bamukube ebikonde bamubbe bamukube kiki bamukole batya. Nabana abantu wuliriza nkunyonyole because alien skin ne galiye they don't have a monopoly to violence. Kubanga in fact alien skin talina na gali nga nasazeewo mupangire ya wange wane yekazo akake kasanyawo bubi nnyo. Ekirungi okyogera ekikulu okyogera sobola omuga naye linda konzi pafiki mbayo busekendi busatu linda ko naye just ko busekendi busatu ngenda kudda abokukwati batulina